Konooweka youth program ebeerawo buli lwa mukaaga lwakuba nti ennaku zino tubadde twapowamu olw'embeera nti embeera ey'okushootinga obudde kino nakiri covid yajja n'akomawo kaawo n'atusumbuwamu so bintu bingi naye era tukomyewo nga bulijjo Konooweka youth program amajja Ssembatya Ibrahim professor nga bulijjo okubanga nkutuusaako programu eno wano ku mukutu gwaffe ogwa Konooweka youth program ku Facebook kwetuli, ku Twitter kwetuli, ku Instagram kwetuli ne ku YouTube kwetuli. Okola kintu kimu, gula datawo teeka ku simu, funa ka smartphone, then subscribing ku YouTube, liking ku Facebook, following ku Twitter, ku Instagram following. Ekintu ojja kuba tulina buli omu tulaga ogenda kuba ofuna waaka waffe owa buli kimu kye tukola. Era nga tubakyusaako bintu byabavubuka byokka naffe tukyali bavubuka sifa bakadde nnyo abali awo mu myaka egigenderedde akuba nti abantu balowooza nti tuli bakadde nnyo naffe tulikyali bavubuka so ekintu kitambuza kasavu kanyama nga tukivugavuga olwaleero tuli kwa Mustafa era otambulize ensonga zaffe okubanga tukigusa mu buli mbeera na buli kimu. Stories muzirabye nnyingi abaana zaali boogerako era omulama gwe tubaddeko gubadde gwabyanjigiriza kakati tufunyemu akantu ak'enjawulo olwaleero ke tuleese ku Mustafa. Omwana oyo yatutukidde natugamba nti alina kasitole kak'enjawulo kayagala otubuulira kali about bullying naye agenda tubuulira kavaawa katandikirawa kagwerawa egenda kubanga sinema akati gwali awo ngo oguze datawo tereza simu otuule bulungi ekintu kino kinyumirwe nga bwe tukitandika. Madam andise soka weyanjula amanya gange nze ayofa Magret nga ndi muyizi kwa Mustafa Islamic College nga nkola business administration n'essomo lyange nga nviira Lugazi akala amatendo baba wadde ebitaala ku street zonna zijjuddeko ebitaala mweyagala nagenda eyo nembula nati ngenzeyo mu mabiro eyo gyatandikira nembula omanyi oba tomanyi mayinja ago ge bateeka ku makubo obula kalumatendo kyekiganye obadde wano n'oŋŋamba owaayo nayo kasitoola akanyuma nengamba kasitoola ako njagala abantu baffe naffe bakawulirizeeko omanyi ffe tuli balugamba tutambula ne zikamera kati twayise nayo ntugaa tujagireka mabega katugikutunuzeemu otubuulire. Story yange gye njagala sharinga n'ensi ekwatagana ku bulamu bwange engeri gye nayisibwamu nga nakayingira secondary life yange kubanga nakayingira essomo erisooka mu secondary ya senior 1 kati nze background ye waffe sifa bali financially stable sigamba nti oba nva mu maka magagga galina ssente naye kati ate Mukama nankwatirako nefuna essomero n'abaana abaliyo bo bazadde baabwe bagaggamuuko ate kati nze nga already ndi ku basale magezi gange ge ganneeyimiridde. Omukyala mugezi tulooterere banaye owulirize. So natandika basale eyo nenfunayo emikwano ebiri ng'esatu nentandika essomo lyange eryasooka naye nga omanyi ebintu byankalubirizaamu nalwawo okufuna uniform nali katono nga ndabika bubi era ng'omuntu alaga nti ewammwe gy'ova teri nnyo kyamakulu kivaayo naye kati olw'okuba waaliyo abaana bo abava mu famire z'abagagga abaana abo baali balenzi baali basatu nayisibwa mu mbeera eyasinga okuba embi kubanga nalaba ebizibu bingi mu senior 1 eyo first term naye nagenda nkimanyira nevaamu omukazi omugumu era omuvumu asobola okufeesinga embeera yonna. Nagobebwanga fees nga basa ayinza okujja nasoma erinnya lyo nakulangira nagamba akana pola sole pola sole nze bwe bajja okugoba abaana ntegeererawo nze ebyange ebibi kati nga basa ayinza okujja nagamba ayofa Magret genda ewamwe twala obunaku bwammwe tukubanja ssente nnyingi nnyo mwabamu kubagenda osuula essomero
kati nze nalina omuze nga bwe bajja ne basoma erinnya lyange engeri gye kyali nti nayagalanga nnyo soma ngera buli bwe bangoba nga saakyagala kuba kyayisanga bubi maama wange kye nakolanga nga ngenda neekwekanga mu ttooyi buli lwe neekwekanga mu ttooyi nga ninda bbaasa n'amala osoma abaana ne bafuluma then nenzirayo nakikola enfunda zaalinga 7 kati olwamala nangwamu bwe yangwamu yanswaza bubi nnyo nempulya nga buli kimu kintamye nenzire waka ne ŋŋamba maama oba ebyokusoma mbite biveeko nempulira nga sikyalina kyenjagala nempulira nga n'okusoma sikyayagalirako ddala kati awo maama wange kenyini ne yeesitula n'agenda ku ssomero n'ayogera nabo n'abagamba ono omwana gwe mulangira si yeyeewerera mba mwagala olangira omwana ono mulangiremu nze kuba ekizibu kyange nze yazaala omwana ono ate era nange saagala muzaala nti nga siina ssente tereyagala kukulira mu maka maavu kyawe ekyo ne kibanga ekikendeeramu nga bwe mbagambye nti bano abalenzi abasatu be nali nsoma nabo kati ate bo omu ku bo najja nkwana kati we yankwana ne mugaana we namugaana kati nga womanya abalenzi abasatu bali kale like bambala engatto za kabi. There used to be this shoe called moccasin shoe kati nga woba ozambadde ku ssomero oba mulenzi wa kabi nnyo oba like bakuwa respect nene oba wamaanyi omutunda bwoki n'ogamba nti kati balina style gye bali bakwata nga obupale no wansi ne babukwata mu bwati kati we babukwatangamu we bati n'atekamu ka moccasin shoe ke waliwo ne zino ensawo baali baziyita laptop bag kati nga babeera n'ezo laptop bags moccasin shoe akapale akakutemu bulungi kati nga abawala bonna balabanga kyamaanyi nnyo mulenzi be baliko ebiki kati omulenzi omu nga nkwana naye engeri nze gye nali mmanyi ennaku yeewaffe nagamba nedda nze sikwagala oli mubi sikwagala nange ne mugamba sikwagala tonneefasa kati ye we yalaba nti ninganga amuswazizza mugaana ntya omulenzi alina eswaga alina buli kimu ayambala moccasin shoe alina eswaga lingi nnyo n'awulira nga aswadde teyawulira nga aswadde nnyo abatandika okunkolako effujjo ne bankolangako effujjo ne batandika okuneminga amannya ne batuuka n'okuvuma maama wange kuba by that time maama wange yali akola mu katale ng'atunda lumonde waliwo buno bulumonde obubeera obutono ennyo baba bayita b'omunyeera kati nga bwalenga ne batuuka n'okugamba twaliza muli banaku ewammwe maama we alengana bulumonde obukalu mu katale kintu ekyo kyampisa bubi nnyo ne mala ennaku 2 nga sisoma nga mpulira nswadde mu baana naye ne neegumya kubanga maama yali ali kumbuuzanga lwaki togenda ku ssomero nga mugamba ndi mulwadde maama wange yali mu kakaalukanyi ng'era ewaka atera kuvaayo saa 12 nadda ssaawa 4 ng'abeera mu akolanga emirimu 3 akola mu katale namala nagenda nayoza n'engoye era maama wange yafuba nnyo okuntuusa wano wentuuse atolo taata yaliwo naye nga womanyi nti omusajja aba afunye omutala ebbali abeera tagenda balabawo nnyo kati kyekyaliwo kati nenzirayo ku ssomero netandika okusoma era nga bakyambuulinga kati nze ne batuuka n'okunteekako erinnya akawala akatunda ebijanjalo kubanga mu kunoonya omwo ssente ez'okumpeerera bansibiranga ebijanjalo neetambulanga n'ebijanjalo like ebimu biteeka mu kataasa bansibiranga obuveera 3 n'oteekako mu kataasa ebimu n'obikwata mu ngalo kati ngeyo gy'otambulira oluusi ogwa ku banno b'osoma nabo n'okitwala izze n'obakubira ku kajjambo kati nze saamanya tengeri abaana bano gye nsoma nabo we bandabye bagala kuddayo ate ku ssomero ate baŋŋambe nti amagi twamulabye ng'atambuza bijanjaalo atunda bijanjaalo ne ŋŋamba okay
atunda bijanjalo ne batandikirawo katukome mu dakiika ntono nnyo gwali ali ku simu yo loading data tukome mu dakiika ntono nnyo. Okay, bane tubaniriza mukulike eyo bonna n'abakatweyungako eno story bannaye ekwasa ennaku naye tumanyi maaso erimu essuubi. Omwana ono wenjogera kakyali kwali Mustafa asoma era asoma business administration, so of which nti eriyo nayo story azagiyitamu naye story eraga nti ayina essuubi. Wabula ekyenjawulo twagala tulabe ebintu bino mu masomero gye biri oba tebiriyo. Tukakasa nti tufunye omuntu ayinza tuwulira nti ebintu bikola ki gye biri mu masomero. Olumu tugenda tubisaako amaaso naye ate nibibanga biba ku baana baffe, ku baganda baffe ne ku bannyinaffe, so mbeera bwekyo n'abaana babikola mweddeko si mbeera nnungi. Kale katweyongereyo n'olugero. Kati awo abaana ne banteekako n'erinnya lya akawala akatunda ebijanjaalo naye nze saggwaamu maanyi. Ensigala nga nsoma nenjija nga nsoma kubanga mu kilasi nga mbasinga nga mba sikutte ekifo kya 7 mbeera ku namba 5 oba namba 9 era nga n'abasomesa banneesiga kye kyampeesa basale kuva mu senior paka senior 4 nasomera kwa basale mama nga atola ssente ntono nnyo. Kati ate awo twali tuyingidde second term biri byalinga ng'ebikakkanye balekedde awo kumbulinga basa akakkanye takyanteekako nnyo mumwa. Kati ate awo ne bigenda ne byonoonekera ddala. Olunaku lumu ne ngenda mu nsonga zange ez'ekikyala saamanya ali ntudde ti master n'ayita yali wa physics yalina enamba gy'agala badisikaasi nge twali awo ku bya bino ebya degrees centigrade ez'ennamba. Kati okusituka saamanya n'ensituka nga nzijudde emabega. Ate awo ne kiddamu bupya ne mpulira ng'ensi enfundiridde ne mpulira ng'okusoma kugaanye totale nga kugaanye. Nensooka ne ntuula ewaka ne ŋŋamba maama oba oyagala nsome eryo essomero siriddako. N'aŋŋamba kati oba toliddako teri ssomero ddala bagenda kukusaasa ate bakwongera ebbasale endala. Olina gguma omalireyo senior 4. Ne mugamba siddayo ku ssomero namala weeks 3 nga sisoma nga ntudde waka sisoma nga naye dimu erifiya abaana bagendera kuddamu banjeeya ate kati balaba n'ebiri mu kirasi bakuyeeya banjeeyanga ne batuuka n'ekiseera kati we namalazi ne weeks 3 nga sizzeeyo ku ssomero then we naddayo nga newadde n'enzirayo ne bampita mu ofiisi n'aŋŋamba Magret kiki ekyakutuukako. Mbagamba mbadde mulwadde ne mbalimbalimbaawo ne bakita. Kati abalenzi bano abasatu simanyi oba be baakikolanga oba kirasi eyakikola simanyi naye nga buli wenfuluma koma ku desk yange nga banteereddewo kapiisi ka paadi like paadi akabeera ka packet then ne bajjamu kapiisi. Kati nga bakanteera buli wenkomawo nga nkasanga ku desk. Wano mu ssomero wano Uganda wano? Wano mu ssomero nga neebuuza baana ki abankola kino. Naye kati awo saategeera oba abalenzi bano abasatu oba ate waliyo era abaana abalala abaakinkolanga. Naye naguma nensaawo nenguma n'omukwano gwange guno gwe nali nfunye nanneesamba nandeka. Nasoma okuva senior 1 paka senior 2 nga sina mukwano ku ssomero ng'abaana bonna tebanjagala. Nensoma naye nga mpita mu bulumi kubanga ng'abaana banjogerera nga nze afuuka emboozi ku compound. Naye saggwaamu maanyi nebaza Mukama nti saggwaamu maanyi kubanga nali nnemereddwa gy'amazima nali nnemereddwa. Kati awo mu senior 2 awo tatange n'akomawo kati ngalaba performance yange nungi n'agamba Magi ngenda tandika okuweerera biki ne bagaana okunkyusaako essomero naye nendaba nga tekijja ne mbagana nedda mundeke no gyendi kansome buli kimu nakigumira buli kimu nkiyiseemu nensoma awo tatange natandika okumpeerera.
awo netandika nange okubeerako obulungi nga batandika n'okumpa ku kasente kengenda nako ku ssomero naye nga wali ogwasooka nga siina kyendya ku ssomero nkoma ku kawunga ke batuwa nga nze tolindaba ku ttiini tolinda bantu wonna naye tatange n'akomawo natandika okumpeerera awo kati nange netandika obeera nga ngendako ne ssente ku ssomero kubanga by that time nakwatanga ensawo omanyi buno waliwo obuveera bwe baluka ne bayisaamu batibuzi teeka akasawo ke nakwatanga kati nakomawo ne bangulira ku ngato kubanga nayambalanga buno babuyitanga masanda plastic shoes aba mu bumanyi obwo babuyita bu ize naye bubeera bwa plastic ne bangulira ku ngato ne bangulira ku nsawo nange netandika okukyuka akayunifomu kaali kakadde kuva senior mpaka senior 2 ne bangulira empya kale nange obulamu bwange netandika obulya kale nga nonga okusoma nkwagadde nengenda mu maaso nensoma then wetwatuka mu senior 4 ate era awo ebintu nebiddamu ne bizibuwala kubanga awo tatange yagenda n'alwala nasooka nawo muzibu okuva ku mulimu kati awo obuzibu ne bweyongera ngeno bagala ssente za registration eza UNEB ssente tetulaje zigenda va nga ate kati nange ate ng'emyaka gyentuuseeko ate kati nga mpulira okuddamu omuti okuddamu ate okutambuza ebintu nenkola obwa hawking wabweru mbunoonye ssente nga mpulira kati nga ntya amange naŋŋamba amangu ago ki ekikumezezza amalala namugamba tewali naye nze ŋŋamba muli ekyali kimezezza amalala waliwo akalenzi akajja ne kankwana awo mu senior 3 waliwo omulenzi eyajja nankwana okumanya nga yandaivatinga nnyo obwongo kuba ne performance yange yagwa kati wetwatukana mu senior 2 batandika tugradinga by division omuntu yali ayitira mu first division nga nze gweyambeera mu west second eyo gyezigenda okugwerako ddala agyembeera yandaivatinga nnyo obwongo nentuka okubeera nga nze nokugenda mu pulepu ngenda nemala nenvayo nenkwata amakubo gange kati nga omulenzi ambuzaabuzizza nentuka okubeera nga mama ngamba ngende ntambuza ebintu sobola ofuna ssente za registration neŋŋaana ngamba kati boyfriend wange banamugamba nti nazzeemu okukola ebyo ebintu tankyawe kati nandaivatinga ne performance negendera ddala down nebaddamu ne bayita mama wange ne baŋŋamba mama tugenda mujjako basala ebyakola kati tetukyabitegeera kati nagenda okuddamu amagezi nzijukira ate ennaku yeewaffe awo nga ndi mu siniya nga tugenda kukola UNEB awo nziremu amagezi nziremu amagezi ngambe tinajja kusoma nze ngebe kusoma ntandise obisuulira wansi ng'obudde mbumala nnyo n'omulenzi break time mbeera wa mulenzi biki tubeera mu kweyagala bweyagazi love letters nga ze ziyitingana ne batuka ne bampitako ne mu office ne bantwala ewa senior woman teacher ne bambuulirira naye nga byonna sibirabawo nga ndaba first cut wange nga ze tweyagala kati bwe bayita maama wange ne bamugamba omulenzi wati ne bwati ali diverting omwana wo kati maama wange yali amanyi oyo omulenzi twali tuva ku kyalo kyekimu maama wange kennyini ne yeesitukira n'agenda ew'omulenzi n'amugamba weesonyiwe muwala wange biki kati omulenzi yajja n'aŋŋamba maama we yaŋŋambye nkwesonyiwe biki kati ate nze nenkyawa maama wange nga mama wange agezaako kunjijako ssanyu lyange bannange tanjagaliza era yagala mbeerawo nga mbonaabona tayagala kundaba nga ndi musanyufu nensooka nenkyawa maama wange nentukako neku extent nga muyitako buyisi simubuuza ng'olwo omulenzi amazezza amala ajjukira omulenzi yalina karuumu ye ne mukwano gwe balinamu ka TV balinamu ne bino ebitanda bino oba byebayita 6x6 bino ebinene kati nga mmezezza amalala nga ndaba agenda kumpa buli kimu wasimatika ky'olubuto naye byamukama mukama yankwatirako mwali seefu mwali mu mukama yankwatirako kubanga nenziramu awakategeera nenzira ku bitabo byange naye najjukira leeti kuba najjukira tubulayo wiiki tugende tukole UNEB era nze ŋŋamba oba ku UNEB oko Sunday na second grade
singa interaction nene ya boyfriend teyanyingirira nandifunidde ddala first grade yange ennungi naye omulenzi yajja nanyingirira nendaba nga agenda kunkolera eggulu n'ensi nendaba nga buli kimu kati awo Mukama nankwatirako nenzira mu bwongo bwange nenzira mu understand nenkiraba nti omulenzi ono talina byagenda kumpa naye wabula wennaasoma ngenda sanga bingi ebisingako ebyo mu maaso nenziramu netandika okusoma nenziramu nenkwatagana bulungi ne maama wange tuddawo yo omulenzi wamugira otya wamugoba otya omulenzi kubiyo magine ekyo kugitagulula ebanzibu sokopozinga ndashika tono nnyo tukomawo Konooweka youth program ya abavubuka akolwa leero kansusa ate kanjawulo nnyo kana kantu ayina data oyongere kunyumira talina data gula data oyongereko kuba emboozi ekyatambulira ddala nga firimu yennyini naye ate eyina enkomekerero so bamugumu akutte essimu yo atannaba kugira subscribinga ekintu kino kinyumire ffenna ensonga tubeere nga tuzitambuza bulungi zino story zibaawo buli nnaku tuzibaleetera olina kukola kintu kimu bw'ogenda ku YouTube channel yo subscribinga tumala onyiga akadde buli kimu kijja kuba kikutuuka ku bwe tuleeta akantu akapya ojja kuba okafuna ku simu yo nga kali notification kajjaawo wansi so kintu kibeeremu tukitambulize ddala bulungi nnyo tukomyewo mpozi boyfriend boyfriend oyo twayawukana bwe tuti kati ffe twakolera senior faawo pandemic eno yajjira ya COVID-19 kati weyajja ne basibawo amasomero kati basibawo amasomero nalina kasisita kange akato kaali wajjajja wange ekireka kati mama wange n'agamba njijuka bagaba ennaku 3 buli kimu kiggalwewo completely kati awo twavayo ku ssomero bwali budde nga saa 12 ne basibawo n'agamba mpunera buli kimu kiwadde ennaku 3 ez'omu maaso buli kimu kiggalwewo mama wange n'agamba okay nakubira jjajja wange n'agamba ndibasindikira magi agenda kujja kubeera eyo naye takimanyi kuba njjukira nakwata n'akahandibaaga mwalimu obugoye butono nnyo zalinga engoye 3 nga nze mmanyi nti ngenda eri kupiikinga sisita wange male muleete eno ewaka tubeere naye kumbe mama wange akibaze inti wenna agenda eri agenda kumpa kintu ekitransport antwala wenna atuuka eri yaŋŋamba nkubire essimu nja kusindikira n'akuzza wenna atuuka eri nga mpiikinga nga nnaaza omwana biki nga nkubira maama tuweereze ki omutwalo ogutukomyawo erugazi nti ŋŋenda kuteekako olweggulo tutuuka olweggulo tataddeeko kati olwenkera nga tukagamba mama bagenda kunzigalira eno tutereko ssente enkomo nanga akamba tereko ndibaterako kati n'atateekako olunaku lwenkera ekimu nekiggalwa pandemic nenkwatira ewajjajja wange ekireka omulenzi mulese lugazi kati jjukira nali siina ssimu tetwalina ngeri kijja tusobola communicatinga ekintu nekifiirawo bwe kityo kuba emyezi gye namalayo pandemic gye namalayo paka okuggulwawo nkomewo eno nagenda otuuka nga omulenzi yafuna dde omuwala omulala buli kimu kyakyuka kubanga omulenzi oyo teyasobola namalako siniya fo naffe omuwala oyo yamufunisa olubuto kiwali ogenda okutomera katonda n'akusaasira mukama kye yampuggulako nekyovola yakozesa kirabika maama wange nampuggula nawo nkulaba naye mungu yeebale nze bwe ntyo bwe nasimattuka ekyokubeera okufuna olubuto kati ne tumala mwali protective nga mugenda mu nsonga zino tetwali wali weekebezaako nebaza mukama era akalwadde saakafuna kuba nagenda nenneekebeza nga sikalina naye mwali temumanyi byakukola kuba nakyo kiyinza okubeerawo nga nsonga ekyokukola twali tukimanyi kubanga olwedde okuva mu ssomero bajja babe basomesa aids biti nga byonna bebasomesa pregnancy byonna tewali kye twali tetumanyi nze nganze tewali kye sitaali simanyi nti oba akalwadde tekaliyo nali mmanyi nti gyekali era nali mmanyi nti n'olubuto gye luli nsobola olufuna naye nze ngamba mukama yankwatirako obukwatizi okutuuka wano wendi tugende mu maaso kati bwentyo
kati awo wennakomawo eno jjuka nze nali nkyamwagala first kati wange muwadde obulamu bwange buli kimu mulinamu essuubi ddene manyi nti gwe ngenda obeera naye obulamu bwange bwonna komawo elugazi bankuba akalango ye oli yafuna dde omuwala omulala bali babiri biki abannaye ate awo amaanyi ne ganzigwa nensooka mbeera awo ekintu ekyo kyampisa bubi kubanga omulenzi ye nali mwagala nensooka mbeera awo oba gyeyita state of being heartbroken omutima ne gufreezinga gwasoka ne gufreezinga nembeera awo bannaye omulenzi ankyaye ate wamala netuddayo awo okusomera amasomero ne bagagula basoka ne bagulawo candidate classes era nenzirayo ku ssomero netutandika okusoma netusoma olwamala era nenkola yunebu wange briefing netugikola amala nenkola bulungi pepa zange nenzira ewaka ati awo mwaka ka period nembeera nga nyambako mama wange emirimu kyekyanfuula bizi era nenema kuddamu kubeera nga mpugulawugula tewafuna drama omulenzi ono okulekawo ebiseera ebisinga bikucyankananya oyinza n'okulowooza okwetuga nasooka negifuna kubanga ngambye nayita mweyo state gye bayita okubeera ng'oli heartbroken nensooka nenkogamu awo oli mentally disturbed nga mpulira ddala obulamu bukomye ngenda tandika nti obulamu bwatali nga ndabira ddala buli kimu kiganye nengenda nemwetondera nenfukamya nemugamba nsonyiwe omuwala mwesonyiwe biki mama nge yatwawula biki nezinagaana naye era nze ngamba nti oba yannyamba okugaana okudda gyendi kati singa wano wendi situuseewo nenkola ebibuuzo byange then ebibuuzo we byakomawo ne baagala okumpandiisa nga nenkola HSC senior 5 ne senior 6 kati nga sente ze baagala nnyingi mama wange n'agamba tajja mmalako kwe kubulanchingira mu senior 4 nenja ku college naye nga nali ngenda kola sciences kubanga ekyoto kyange kyali kyakubeera kinansi nansi oba dokita kwebyo ebibiri nga nkola mu medicine. Lwaki towa branchingira ku senior 4 noyingira nansi? Era ne ku nursing twagezaako waliwo essomero awo baliyita St Francis twagezaako genda neewandiiseeyo naye nga sente ze basaba nnyingi amange tajja kisobola. Se ekyakujjamu zaali sente? Zaali sigamba nti kola ki? Sigamba nti oba saayagala oba maxizani tezampisaawo naye zaali zimpisaawo just ekintu kimu ekyalemererwa zaali sente. Okay. Kati wano jjo okumanyaawo? Wano njija nti okumanyaawo waliwo omukwano gwa tatange gwe bakola mu kampani y'emu yalina muwala we yatula senior 6 yali agenda soma education kati abo bo okujja okumanya wano muno mulina essomero balinamu kojja waabwe alinamu gwayita kojja kati okojja yenamugana nedda omuwala mumuleeta asome ebintu ebiti newebiti ajja fuuka accountant maze najja mmanyi ngenda soma accounts and finance naye ne bangamba nedda olina sooka soma business administration neweyongerayo ku bachelors ne accounts and finance neŋŋamba kaali kati oyo omukwano gwa taata ye yabamanyisa era ne wano okusomero nenjija nga n'akasente kaawo si ke kanje ennyo nga bakasobola ne baŋŋamba soma ebyo then ojja ku upgradingirawo odde ku byoyagala kiba nti olina ajja okubulanchinga nsoma bino byendi osoma. Kati olina pulaani kiwoova wa? Pulaani gye nina okuva wano nga gwe omuwala kati focus yo otegeera nti kati ntambulira mu layini eno. Nze okuva wano kyenjagala njagala ntandikewo bizinensi yange. Nina ekyoto ekyokutandikawo unisex saloon nga bizinensi yange mbere nga nze agimanaginga sigamba nti oba ndi kusoma bya dressing oba ki naye ebyayini gye ndi okusoma ya business administration governing businesses managing them kati nina ekyo ekyoto ekyokwetandikirawo unisex saloon mbere nga nze agimanaginga mbere nga just ninamu benkozesa abasiba enviiri naye nga nze abakulira kyekyo ekirooto kyange. Wano kati oli ku mwaka gwakumeka? Wano ndigenda maliriza first year yange mugo mwezi ogujja ogw'omunaana. Mwezi ogujja ogw'omunaana. Graduation ompita nembaawo njagala kulako nga graduatinga ensonga zino zisobole okubeera nga zitambula ddala bulungi naye kati fokasinga
kuba waneeno weemamaaza oba ogenzeeyo gendayo ng'oli seefu omanyi munnaye tebibulamu naye woba ogenzeeyo n'osalawo nti ngenzeeyo genda ng'oli seefu wali yali chansi nti chansi yajja oyinza okuba munnaye Katonda kyeyayagala kaseera ako naye ebiseera ebisinga abaana bwe bagenda mu nsonga ezo bafuna ebintu bibiri afuna diguli y'olubuto n'afuna n'akawuka okitegeera naye wobanga Katonda yakusaasira n'obisumattuka n'obiyitamu wagenda ne weekebezaako n'obisumattuka n'obiyitamu awo ebintu ebisinga bikola ki byanguwa so advise eri abawala abasoma eri etya advise yange eri abawala kati nga nze ku bye nayitamu tobeera discouraged n'abantu bye bagenda okulowooleza n'okulabamu tobeera discouraged n'ekirala twejjemu n'okwegomba kwegombagomba kubanga nze emabegako eyo singa nali neegombagomba nandikiriza oli omulenzi eyasooka nankwana abamala ne bantiizinga olw'okwegomba okwo singa nakulina okwegomba nti nange njagala nfaananeko nga gundi nandikiriza ne bankwana by that time oyo stage naliko nga nkyali mwana muto kuba kuba nalina emyaka 13 14 n'ekirala kyeŋŋamba bawala bannange tuyige okwekuuma kubanga ebirwadde byo gye biri osobola obutafuna siriimu naye ate n'ofunamu ebirwadde ebirala ekirala kiri nti tuyige concentratinga kiyamba bingi era ojjafunamu bingi woba ogenze ku ssomero salawo concentratinga ku misomo gyo bano ba boyfriend tebalina gye batutwala ate n'ekirala bano ba boyfriend abatukwana nga tuli waka batwagala tuli waka kankyogere wetutyo wenti ono boyfriend yakwanye mu high school akwagala oli wammwe kubanga akimanyi tatawo mama agenda kuwa pocket money ajja kugulira sukaali kati talina nakyagenda kugattako kiri awo bakwagala oli waka naye kasita bakufunisa olubuto bwe oba ogenda olaba nga adduse n'akulekera olubuto lwansonga era talina kyabadde agenda kukuliisa oba talina naye kyalina nga ye akwagala oli waka waliyo abakulabirira waliwo woosula n'ekisinga amakulu buli kimu tukyekwate ku Katonda tetuva ku Katonda kuba nze nafukamiranga ku maviivi ne ŋŋamba Mukama gwakyusa embeera neyange osobola ogikyusa era yakyusa olugero lwange kati wano wendi ni musanyufu ndi bujjuliza eri obulamu bwange tulina kwekwata ku Katonda tetulekerera kusaba kankubuuza ekibuuzo bw'omaliza n'okusoma na buli kimu oyagala musajja kikaaki omusajja gwe njagala njagala omusajja ng'atya Katonda kyekisinga amakulu sijja kufaayo nti oba olina ssente kuba ssente bakola nkola ate teri amanyi kiri mu future yaffe no one knows what the future holds nyinza obeera wano naye nga simanyi nti mu myaka ng'esatu egijja mu maaso njaba mukazi mugagga njaba mukazi ayimiridde kati so sijja tunuulira kiri nti oba omusajja alina ssente oba talina kyenjo singa okutunulira kiri ekintu kimu omusajja oyo atya Katonda omusajja oyo alina eddiini omusajja oyo alina empisa asobola okungumiikiriza nga nze empisa zange ekyo kyenjo singa okutunuulira nga nze olugero lubadde luwanvu naye era lufundikidde era nsuubira buli ali ku simu ye ali ku mukutu gwonna gw'oliko ng'olaba puroguramu eno kono tubadde tukonkuludinga ensonga eno tugimalirize bulungi sitole mugiwulidde era sitole ekwasa ennaku nemala neesanyusa naye tuyigamu ki nga ffe abantu mu mboozi eno olugero lubadde luwanvu kyebiseera ebisinga mu masomero mulimu bullying mulimu teasing families zetuvaamu za njawulo mulimu ava mu family ez'abagagga ne family ez'abaavu so mu buvubuka mmwe obwejingajinga nti mwe mulina nnyo ate nga nammwe temulina muli banako tetwagala mumanyire bato baffe bano so twagala tubeere nga tuwangana ebitiibwa gye tuli yonna eyo ensonga zino zibe ate bayizayo tebiri wano mu masomero mokka birina buli wamu abakola abali mu fields ez'enjawulo so abantu mbawe ebitiibwa maaso tomanya kyaliba okitegeera so olugero lwe olubanga lubadde lukula bukuzi
luyina gye lukomekerera essaawa eno kati ali mu institution asoma and of which waava wano era ayina gyadda tomanya wanaava wano agenda kufuuka omu ku babilioniers wano mu Kampala be tuyina so kyetusaba Katonda amuwe tubeere nga tutambula kubanga avuddeyo mu lwatu n'atuwa kasitole ke kasitole kano nkimanyi buli anaakawuliriza agenda kuba asobola okufunamu ekyokuyiga yeno konooweka nga bulijjo tukomyewo mu jjiya era nga tusimbudde ensonga zino tugenda batuzibatuusaako mu buli mbeera olwaliro tubadde kwali Mustafa enkya tujja gy'oli salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh